Akawungeezi k'eggulu eggwanga lya Uganda lyaguddemu encukwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa bannayuganda 6 nga bano baafiira mu muliro mu ggwanga lya Kuwait gye babadde bakolera emirimu gyabwe. Nga kampuni gye bakolamu ekola delivery. Tugamba yo kampuni efuna emirimu ejja delivery oba kutwala kompyuta oba mmere oba bikiyo ekola gwa delivery bano abaana nga gye bakola. Bannayuganda bano omuliro gwabakwatira mu kizimbe ekya Rigai Building Block 2 mu Kuwait City ku ssaawa 10 nga bukya era bambi okwetaasa tekwasobolwa. Omuliro gwakwata ekizimbe kya Al Rigai mu kiro era nga bannayuganda okuli Ian Musime, Hudson Kikomeko, Esau Gaganga, Ndawula Fred, Wilberforce Gota ne Harold Kafero bakakasiddwa okufiiramu saako Ahmad Taika ali mu kkoma. Bannayuganda mwabaddemu bannakenya mwabaddemu aba Bangladesh n'amawanga ag'enjawulo Sri Lanka n'abalala. Naye nga mu bannayuganda 6 be baafiiriddewo. Gavumenti ekakasizza okutandika enteekateeka ez'okuzza ebisigalira by'abagenzi saako okunoonya ab'eŋŋanda zaabwe. Twagala okumanyira ddala oba waliwo n'abalala abalumiziddwa naye nga tutegeka entegeka nga ofiisi okulaba tukomyawo abagenzi oba abaafa emiramu okuba tugikomyawo wano mu Uganda. Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebweru Ambassador Abe Kigozi Walusimbi agamba nti baakwataganye ne gavumenti ya Kuwait okuzuula ekyavuddeko omuliro n'engeri gye bayinza okuyambamu ab'eŋŋanda z'abagenzi. Naye ng'era twakontakise tulinayo ne bannayuganda balina ekibiina kyabwe baluddeyo. Omu ku babakulira ye Mariam baluddeyo naye nga twagala okumanya poliisi ya Kuwait ye ekyakola ki ekyakola okunoonyereza tennabatugambira ddala nti kintu kye kyavuddeko omuliro. Mu kwogerako ne Namutebe Mariam ng'ali mu ggwanga lino omukungu nga yakulira bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Kuwait agamba nti bakwataganye dda ne kampuni ebadde ekozesa abagenzi ne basuubiza okubayambako mu nsonga zonna bw'atyo n'alabula ab'eŋŋanda z'abagenzi obutabbibwa. Era ne batugamba kyonna ekiriwo bwe tunakuzaayo bodies ewaka tujja kuzizzaayo. So n'olwekyo kampani tuyimiridde nayo bulungi nnyo. Naye mu kiseera kino abantu ate bagufudde mugano okubira abantu abafiiriddwako abantu baabwe amasimu nga babasaba ssente obukadde 5 ssente mmeka okubayambako ng'okuzzaayo bodies. Ekituufu kiri nti tetunnasaba ssente zonna muntu yenna era kuno okulabula eri famire ezo zonna. Kulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abankuba Kyeyo Kyeyo Initiative nga Kenneth Oluka agamba nti kampuni yaabwe yatuuse dda eno okwongera okunoonyereza ku bikwata ku bagenzi. Kampani eyabatwala webanga weeri because ku ssaawa zino webanga baafudde kizibu nnyo kampani eyabatwala webanga gyeri okuvaayo okweyatula that ffe abatwala abantu abo. Era tukyanoonyereza webanga si kampani ye yabatwala gye baayitiramu ba agents kyabo ababakukusa wabanga beetwala bokka era nakyo tukyakinoonyerezaako ng'era essaawa yonna tugenda kuwa ekiwandiiko. Ono asabye gavumenti okubakwasizaako kubanga bannayuganda bangi abakyalemedde emitala w'amawanga nga baagala okudda okwaboobwe nga kw'otadde n'emibiri gy'abagenzi nga bano baafiirayo dda. Bangi bakyasikattidde mawanga mangi okuli India, okuli Iraq, okuli Jordan, Saudi, Kuwait, omuli Egypt n'ensi endala nga naye kyekyetaagisa ssente. Okuli patriotinga zineno bode yadde nga bingi bye tuli mu kufa okuba nga bikolwako kampani zaabwe yabatwala webanga gyeri ne kampani eri gye babadde bakolera eya Tarabat. Naye era bingi ebyetaagisibwa waneno ku ground mu bazadde n'enteekateeka yonna ey'okuziika n'enteekateeka eyongerayo okufandinga community yaffe ey'Ekuwait. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba butya bannayuganda bano abaafiirayo ku muliro gye bagenda okukomezebwamu ku kwaboobwe. Mu Kibijjamiru ky'abasinga Delta TV Amasukkulumu.